ebigenda maaso e Kenya mubiraba, ebigenda maaso e Nigeria mubiraba, ebigenda maaso e South Africa mubiraba. Kati mubeere nga mwekolamu omulimu yonna gye muli, nammwe mujja kulabira awo bwe mulaba nga kikutte temutuulanga. Nziramu essaawa bw'eneera etuuse mujja kukiraba, mujja kitegeera, temutuulanga kuba essaawa bw'erituuka n'osigala ewuwe waka bajja kusanga wakaawo bakuttirewo. Naye essaawa bw'eneera etuuse naawe n'osituka ne bannayuganda bonna bonna tujja kugoba bana banyuunyuzi nga ate nammwe buli omu gyali obaka mu butambuze, buli omu gyali ku boodayo, mu motokayo, mu nimiroyo, naye ofuulawo ofiisi y'enkyukakyuka. Bye tuliko bya ddala. Twagala kujjako Museveni kubanga yajja n'awamba ensi yaffe kati agifudde bwakabaka bwe. Ayagala kuzimba bwakabaka bwe ku ttaka ly'abajjajjaffe. Nkiddamu, Museveni ayagala kuzimba bwakabaka bwe ku ttaka ly'abajjajjaffe. Kyobola wakati atuleeta kitabani kye munakyayagala kitufudumbaleko. Walonda ababaka babiri. Walonda abantu musango. Ampuliriza omusajja omukulu ow'ekikoofiira eyakwata eggwanga Uganda mwaka gwa 1986 nga yakafugira eggwanga lino emyaka 38 ebintu byongedde okubeera nga bikaawa. Bannakenya nga bakamala okutwala pulezidenti waabwe William Ruto kakati bikomyewo bizze mu Uganda. Minisita wa General Museveni amanyiddwa nga Aruna Kasolo yakavaayo n'atugamba bino ebiri e Kenya tebisobola kuwapeninga mu ggwanga Uganda. Mpuliriza wano wote bisobola ebyo byo wano tebisobola kujjawo wote wali mulembe guno gwa Generation Z e Kenya ogubitandise olw'ensonga nti fe wano tulina programs ezigatta abantu bonna. Yes, tulina programs ezigatta abantu bonna categories ez'enjawulo. Bw'oba kugamba olwaliro nti waliwo PDM eyo programu eyo eteeka ssente mu nsawo z'abantu. Toseka bajja kuyita kiweŋŋeneku bano abatulaba. So bw'otunuulira nti abantu 100 mu muluka bafuna miliyoni emu buli mwaka, kati omuntu oyo ayinza obutakwatibwa nnyo busungu ku mugaati guno. Ekitegeeza sente PDM ezigaba kukakanya abantu busungu si kulagulana. Kugamba Bannayuganda bamaze okulonchinga bagamba bagenda kwekalakaasa buli kimu bakikoze ku mutimbagano okulabisa ababbi n'abali yake. Uganda eganye okubeera ng'ebakwatako basazeewo okwekalakaasa. Ennaku z'omwezi nzikuleetedde byonna ogenda kubeera ng'obiraba mu ngeri ya muganda wange wuno pulezidenti w'eggwanga erya Kenya William Ruto ng'akulukusa amaziga. Ampuliriza abadde akyakulukusa amaziga ekiwandiiko ne kivaayo. William Ruto ebintu byongedde okubeera nga bikaawa. Ekitongole ekimanyiddwa nga Amnesty International kimaze okuyita ICC International Criminal Court ejeyingire mu nsonga z'eddembe ly'obuntu. Bagamba omukulu William Ruto asusse okujja bate eddembe ly'abannakenya. Ebintu byongedde okubeera nga bikaawa. General Moses Ali yamaze ne yevaamu ekigambo abantu bawuniikiridde byonna ogenda kubeera ng'obiwulira. Nzikiriza muganda wange nzije tutandikiraawo mbaanirizaako buli ssekinnoomu gy'osinzira okubeera ng'otugoberera abali mu bitundu by'ensi ebyenjawulo. Omukutu oli ku DPTV Uganda and of course yenze Sajime abeera okuba nga mbatuusaako ebintu ebyenjawulo. Nate olunaku olwaleero buterevu ntandikiddewo oba oliawo tubeke ebintu bye tutegeera. Tugenda kutandikirako wano munda mu ggwanga erya Kenya gye tutandikidde. Ampuliriza ku mulirwano mu ggwanga erya Kenya okwekalakasa kubaddeyo kumaze wiiki nnamba n'olunaku lulamba. Wabula enteekateeka eno yatandika emyezi 3 egiyise emabega. Ampuliriza okutuuka ku lunaku olwokubiri we baayisa bill eya financial bill erimu oba oliawo omusolo ogunyigiriza Bannakenya. Bannakenya bava mu mbeera okwekalakasa okw'emirembe ne bakukyusa ne basalawo balumba ababaka abassa emikono
oba abavotinga yes ku kiteekateeka kino ne babalumba ebyatuukawo mwabiraba. President William Ruto yayoza ku munye, njagala owulabe olaba akatambi kano muganda wange. Oyo ye William Ruto, amaziga nga gamuyitamu. Wabula ebyo byonna nga bigenda maaso, njagala kwongera okutegeeza nti ekitongole ekimanyiddwa nga Amnesty International kimaze okubeera ng'oboolyawo kikwata William Ruto ne kimwolekeza mu ICC. Njagala ojjukire William Ruto ono alina emisango mu ICC ku njugu eyaliwo oba eyagwa mu ggwanga erya Kenya mu 2007 okwekalakasa okwo omwafiira abantu abayitirivu. Omukulu ono yalinamu omukono, bamuzizaayo bagamba ekyabadde Kenya. Abantu baafudde, abantu abasirikale bakubye abantu amasasi. Nina akatambi ke nalabye ng'omusirikale akuba abantu amasasi direct. Kale no William Ruto ebintu byongedde okubeera nga bikaawa ate nga balangiridde okubeera nga bakomawo olw'ensonga William Ruto bwe yajja yabagamba nti tagenda kusayininga era n'abagamba nti eddoboozi lyabwe liwuliddwa, wabula William Ruto yabayise mabega n'asayininga. Abantu bagambye tukomawo ku street, kyonna kyekiri tukomawo. William Ruto tetugenda kuleka mu State House era balangiridde bagamba William Ruto ekiba kibe bagenda mujja mu State House. Njagala ojjukire omu ku bataano ba William Ruto yamugamba n'amugamba twandibadde tukola abantu bye baagala kubanga balina obuyinza obutujja mu ofiisi eno. Okulonda kwa Kenya kugenda kuddamu omwaka gwa 2027 wabula nga balala beeraliikiridde William Ruto ani amuwaga. Ani awaga William Ruto oba oliawo okwagala okukajjala ku bannakenya abamanyiddwa nti no tebazannya. Byonna tugenda kubeera ng'oba oliawo emboozi ya Kenya tugikomyawo, wabula William Ruto bamusetingidde olukwe bagamba ku guno omulundi tebamuleka mu State House. William Ruto bagamba temamuleka mu State House. Baganda bange, njagala kubeera ng'ensonga ya Ruto ngikwata ngiwummuza ebbali. Bwe mbanga ngiwummuza ebbali nzikiriza munnayuganda munnange twolekereko mu bigambo eby'ennaku. Mpuliriza, ffenna tukimanyi nti gavumenti eno yemu ku gavumenti z'olowooza nti no zaabamusibira mu bbwa. Emyaka General Museveni gy'amaze ku ntebe y'eggwanga Uganda tewali nsonga yonna ekulobera ogamba nti musajja oba oliawo ku badikiteeta. Tumanyi nti n'abantu bawambibwa enkya n'eggulo era tumanyi nti n'abantu battibwa enkya n'eggulo. Wabula waliwo wano omukyala amanyiddwa nga Agatha Atuhairwe avuddeyo n'akola ekiwandiiko kino. Akoze ekiwandiiko kye ndowooza nti buli munnayuganda yeetaaga okukiwulira. Agambye bw'ati, this is very very difficult. Agamba nti amaziga gampiseemu era agamba simanyi wentandikira yadde wennyinza kukoma. Agamba nti no bwe ntunuulidde akatambi kano, ampuliriza, waliwo akatambi kesobola kubanga nkuteera wano. Akatambi kano kalimu abavubuka babiri, mulimu amanyiddwa nga Stefan Nuwagaba ne mubeeramu Ronald Mayega. Ebifaananyi by'abano singa oba obirabyeko n'akatambi amazima gayinse gali nti oyinza breakinga n'okaaba amaziga. Okusinziira ku bifaananyi by'abano abaana, ampuliriza, omu amanyiddwa nga Stefan Nuwagaba abasawo bamugambye nti tagenda kufuna mwana ku nsi, kyokka muvubuka muto myaka 24. Nsonga ki? Yatokyalingibwa, kugamba yakyunyizibwa ne batuuka n'okubanga amaka ge amazima gali nti tegakyasobola kwewanirira. Mu ngeri y'emu ono amanyiddwa nga Ronald Mayega ye bamutuusaako ogw'obuliisa maanyi ng'ate gwa kumukozesa kumulya bisasiro oba ebisiyaga. Uganda Police n'ebitongole by'okwerinda General Museveni n'abantu be bwe bavaayo okwogera ku bisiyaga babiteeke no ku sayidi ya NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu, naye nga tekimanyikiddwa ddala nti bano abasajja bali abaana b'abantu ebisiyaga, bano abasirikale. Bwe tunulya omuvubuka, akatambi kano sisobola kubeera nga nkabawa wabula kakwasa ennaku
okusinziira we baatulugunya abaana bano. Oh my goodness, njagala kubeera ng'ensonga ngikwata ngiteeke ebbali. Olunaku olwajjo General Museveni yabadde ayitako mu kibuga Kampala wano okumanya nti nno tetulina bakulembeze ne General Museveni si mukulembeze. Ekyo saagala twerimbe. Lwaki nkugamba nti si mukulembeze? Ono mufuzi. General Museveni yategeezezza abantu nti mumanyi lwaki temulina masannyalaze wano, mwalonda NUP, mwalonda NUP. Nzikiriza nkuwa katambi kano nawe olabe ojajinge weebuuze ddala ono yatukulembera eggwanga lyaffe, yalikulembera ddala ono? Kale walonda ababaka babiri walonda abanduupu musango gwabwe naye kati ngenda kwetuka omugugu kubaletera amasanyalaze. Okay, mu ngeri y'emu nga nvuddeko eyo, oyo ye mwami Museveni. Ekisinga okwasa ennaku oyo mbu ye pulezidenti w'eggwanga. Naye pulezidenti bw'obeera ng'oli pulezidenti nga tosobola kumanya nti nno mu kalulu waliwo abajja okulonda, waliwo abatajja kulonda. Ekiteekesaawo akalulu kwe kukeera ku makya n'omanya nti nno waliwo abajja okulonda eno n'okulonda eno. Kati ate bw'omala okuwangula teweetaaga kuwalana, owalana abatakulonda, oyagala abakulonda. General Museveni anenya bannayuganda okulonda opposition. Mujja kunsaasira eddoboozi lirimu kosenyiga naye ate tulina okukwatirayo embeera tusobole okubeera nga tubawa information. Ye mwami Museveni yoyo. Waliwo bannabyabufuzi ba alinomo, bahonorable b'ebitiibwa, bahonorable ba senior, ba monopolizer ba opposition, bananyini opposition, abatava mu opposition, babeera mu opposition, bagula ebibanja mu opposition, kwegamba buli kimu be bakitegeera ku kitandikira ku kiggwera kye boogera kyekyo kye bamanyi ne kye balowooza, tobawakanya bo ebyabwe bibeera bituufu. Be bahonorable Semujju, bahonorable Segona, bahonorable gundi ono ow'Ebugiri Asumani, bahonorable Sereko, ba monopolizing opposition nti buli kye boogera kyekyo. Bo be boogera ensi yonna terina kubaddamu, bo be basalawo, bo be benkomeredde. Be bamu ku abo abatutuusizza ku ngeri gye tutategeera mu biki ebigenda mu maaso. Bahonorable Katuntu be bamu ku batutuusizza ku mbeera nga kaakati bo be bakiriininga obubi bwabo abakola ebikyamu. This is too bad. Kyennyamiza ti mu mbeera eno nga buli omu alabira ddala nti Parliament ejjudde emiziringo egitenkanika diyale nti abantu betusinga okudisipizinga si be babiwoleza, nti abantu betusinga okuwa respect be bawolereza obubbi, be bakola justification, be boogerera ebibi abantu nga basanitizinga ebibi ebigenda mu Parliament. Kale mutukoze bubi. Kale ba senior, bananyini opposition, bananyini kumanya, bananyini kutegeera, abasinga okutegeera mu nsi eno nga abalala ffenna tetutegeera. Kibi nnyo nti mwe mu justifyinga emiziringu egiri mu opposition. Kale ashusemu aponi. Njagala kubeera nga muvaako, bwe manga muvuddeko. Oye mukulu amanyiddwa nga Moses Ali, olunaku olwajjo nakutegeezezza. Moses Ali musajja ebbanga lye lyonna ali mu byabufuzi. Naye baamubuuzizza nti mukulu, lwaki tokwata ekkubo n'owummula ensonga z'ebyobukulembeze? Moses Ali yagambye bw'ati. Moses Ali yagambye nze nkyali fiiti era nkyasobolera ddala bulungi nnyo okulembera abantu baffe, akulembera bitundu byeyo mu Ajumani. Agamba akyali fiiti era asobola bulungi nnyo okulembera abantu beewaabwe. N'agamba awulira nga tamwagala, anune kuvu,
yoyo nnejo gy'emyaka atunula tatunula ayayuya tayayuya bebo basajja ba mwami Museveni. Njagala kubeera nga muvaako wabula ngenda maaso n'okuba nga congratulatinga comrade amanyiddwa nga Mukwaya Mark wali ku YMCA Mukono branch side zaawo yawangudde obwa guild president. Kino nno kye kikulaga nti NUP oba oliawo yeri mitima gy'abantu. Bwogenda n'otunula university ziri mu ggwanga Uganda zonna ezisinga NUP eziwangula ba guild president. Kitegeeza nti NUP yankizo y'amaanyi. So comrade congratulations amanyiddwa nga Mukwaya Mark okuva ku YMCA Mukono yasobola okubeera nga awangula. Ensonga njagala kubeera nga ngiteeka ebbali. Bwe manga ngitadde ebbali njagala tutunuulireko wano. Omukulu amanyiddwa nga Mathias Mpuuga Nsamba bakulumpanya akawumbi kamu mu obukadde 7. Akawumbi kamu mu obukadde 7 bwe tuba nga tusobodde okuba nga tutunula ne tugenda ewuwe yennyini gy'akiikirira. Njagala owulirize okusinziira oba oliawo ku kibalo akawumbi kamu mu obukadde 7 bw'oba ng'ogambye okukasaasaanya kasobola okusasula batica 2,000 batica 2,118 basobola okusasulwa omusaala. Mu ngeri y'emu kasobola okusasulira abayizi 8,15,000 sente z'enkugamba Mpuuga ziyabba zisobola okusasula abayizi nga tebabanjibwa. Era abayizi 8,15,000 zisobola okusasula abasomesa 2,118 era abantu esente zezimu zeyabba zisobola okugasa eggwanga ne zikola ebintu ebyenjawulo. Omusajja yazeetikka n'akunnumba nazo bukolokolo oba oliawo n'azitwala n'agenda maaso n'okubeera nga oba oliawo ye azeerira bwomu ate ne yeekaza n'eggwanga ne litamukwatako. Njagala kubeera nga Mpuuga mubagirako omukono. Mu ngeri y'emu ampuliriza njagala kutegeezaako nti omu ku bakulu amanyiddwa nga Bob Owine okuba ali mu ggwanga erya Kenya yavuddeyo n'agamba bannange wake up guys, tutandike okubeera nga oba oliawo tuteekawo embeera zino. Bill agamba nti William Ruto yasayininze bill newankubadde nga Bannakenya babadde baganye okubeera nga babadde bamuganye okubeera nga asayininga. Balumbye parliament ne bagenda maaso n'okubeera nga balaga obutali bumativu. President n'avaayo n'agamba tagenda kusayininga. Wabula amawulire ge tufuna galaga nti ate omukulu yamaze dda okubeera nga ate agenda maaso n'okubeera nga asayininga. Waliwo ejje erimanyiddwa nga KDF wali mu ggwanga erya Kenya agamba nti William Ruto agezaako okubeera nga akozesa ejje eryo okufufuggaza abantu n'okuwamba abantu. Wabula nga waliwo ekintu ekitandise kye batuumye hashtag Ruto must go. Wano e Uganda tulinako hashtag dictator must go. Okitegedde era nga bagamba tugenda kubeera nga road map, the road map to state house. Bagamba the road map to state house, the road map to state house. Saawa yonna William Ruto balumba state house kumujja mu nnyumba. Abo be baana oba oliawo ab'omulembe guno. Njagala kubeera ng'eyo ensonga ngikwata ngiteeke ebbali. Bwemanga ngitadde ebbali njagala onzikirize tugendeko katono wano. Mukoddomi wa General Museveni amanyiddwa nga Odrek Dwabogo yavaayo n'ategeeza. Wabula bino nyinza okugamba nti mbyogeza bulumi nti bano abasajja bakatikkiro ab'ebitiibwa bamanyi bino ebigambo bazze babiwulira naye era bakulaga bakyakolera abasajja. Ebigambo bya Odrek Dwabogo byali kiriya. Yagamba Abaganda bagezi twetaaga obbakakkanya. Abaganda bali sharp then teekeddwa okubeera nga tubakakkanya. Ffe tulina okubeera abalangira bo balina kubeera awo. Njagala nkuwa ebigambo bya Lwabogo nga sinnaba kwolekera ebibuuzo ebingi ebibuuziddwa Katikkiro wa Buganda. How lucky should the Muganda be? After spending 35 years in the power, 100%, 99% of the power should be from one region.
The wealth should be from one region. The rest should be either puppets or employees. And at the best, they would better be slaves. That is the new Uganda we need. We need a dynasty, a very serious dynasty. I know His Excellency doesn't like these things, these ideologies. Doesn't want these ideologies, but I'm not alone with such an ideology. We are going to seize education and health completely. We become part of it. Then we end up in agriculture, in the Premier's office. We control the refugees and all of those. Then we extend beyond all boundaries and make sure that we are the people in charge of each and every aspect. Then we go to the private enterprises. Baganda are very sharp people. They're very good businessmen. They can survive even with the smallest amount of money. That is their talent. We are not there. So let them do the donkey work. We do the prince's job. Let us be the kings. Our children will be the prince, the princess and the princesses, then let the rest be the subjects. I'm talking about business. The subjects will toil, do the work to sustain the kingdom. So whatever they do will be. Bw'omala owulira ebibuuzo, bw'omala okulya Odrek Rwaboogo n'ojja wano n'obuuza tugambe Katikkiro bino tabimanyi, n'obuuza tugambe ab'ebitiibwa bino tebabimanyi nti abasajja bye baagaliza obwakabaka bwa Buganda. Naye twebuuza lwaki emirimu abantu gye balina okukola abalala oba oliawo Katikkiro yagikola mu Bwakabaka. Najja wano nenkubuuza gye buvuddeko. Actually saakubuuza nakugamba nti Katikkiro oba Obwakabaka tebulina mwogezi. Naye Katikkiro yeefudde Katikkiro wa Buganda, yeefudde omwogezi wa Buganda, yeefudde buli kimu. Ensobi ajja zikolanga buli lunaku. Njagala owulire ebigambo bino. Katikkiro bwe yali ng'ayogera, Bobi Wine yamutunuulira n'eriisa erigamba laba nnono omujega. Alinga agamba nti nno tetumanyi. Gwe njagala otunule nga Katikkiro ayogera. Tunuulya butunuulizi Kyagulanyi Ssentamu ojja kutegeera. Yamukeneka n'agambira ddala bye twogeddeko nkana akasajja kalabbayi. Nga bwe mumanyi nze mwana wa Kabaka omukulu. Awo nno twagala obukulembeze nga butambulira mu mateeka. Mateeka gasibwemu ekitiibwa, abantu nga bawuliziganya. Kitwetaagisa okukakkanya obusungu mu Uganda, kuba Uganda tulina emu ffenna. Okukakkanya obusungu kitusobozesa okutuula ne twogera ku nsonga enkulu ez'essimba ezikwata ku bantu bonna. Era eyo yejja okubeera ensibuko oba omusingi gw'enkulaakulana mu nsi yaffe. Awo nno nsanyuse nti nno sseboze n'abantu bano bozze nabo ne twogera ku nsonga ezo. Ntera okukyaza bannabyabufuzi. Ne wiiki ewedde nabadde n'abeezi babadde wasa twogeresa bingi. Ndowooza nti okuwuliziganya nsonga nkulu. Era tunaatuwuliziganya ebizibu byonna tujja kusobola okubinogera eddagala kuba Uganda tulina emu. Abantu tukyuka naye Uganda ejja kubanga tekyuka. Awo nno kwaniriza era n'olulala tweyongere sinkane tunyemu kijja kuyamba Obwakabaka, kijja kuyamba ne Uganda. Ebbanga lyonna nzize enjogera ebbanga lyenjogeredde eryensi eno nga mbagamba nti Buganda oba Ssaabasajja Kabaka enteekateeka bajjajjaffe baazikola weeziri. Bw'abeera n'ebizibu kati nga kino eky'obukosefu, obwo si buvunaanyizibwa bwa Katikkiro. Bw'abeera nga byakulya si buvunaanyizibwa bwa Katikkiro. Bw'abeera nga byakwambala si buvunaanyizibwa bwani bwa Katikkiro. Abantu ababikolako lwaki baggyibwawo? All right, and that's very true. Olubiri lutekwa okuba n'omwogezi waalwo. Nenga sigwe Katikkiro. Nga si Katikkiro, omwogezi w'olubiri aba mulala. Omuwandiisi wa Kabaka aba muki? Aba mulala. Aba mulala. Kati ate n'obuvunaanyizibwa bwa Katikkiro byasobola okunnyonnyola nabyo biki? Nebyo birala. Kati olwaliro Katikkiro akugamba
nze temumanyi atamanya wanika omuki omukono ebyo byogerwa omuntu alemereddwa ng'atandise okwenoonya oba bakyamulabawo kakati oli bwawanika omukono olwane bataguwanika ate okola otya kwegwo bwotugamba atamanya wanika omukono kuki ddayo otunuulire structure ya Buganda yagiye etambula bwemba nga ekyo si kyemuliko era ekyo mukinnyonnyola Abaganda olwaleero kye tutambuliramu si Bwakabaka bwaki bwa Buganda kino kintu kyaffe kirala kuba kati bw'okola Kabaka yankubidde essimu lwaki Kabaka teyayogedde na rediyo ye ya CBS n'ateeka eddoboozi gundi TBS BBS ne zigenda ne zikyalira ku Ssaabasajja Kabaka n'ayogerako eri abantu be ebyo ebigambo bye yayogedde ng'ayogera naawe ku ssimu bwe kiba nga gyekiri n'abigamba abaki aba BBS ne babireeta mu bifaananyi n'abigamba aba CBS ne babireeta mu maloboozi kintu kiri simple ekyo kyetaaga omuntu okubeera nga ajja ateeka ensi ku bunkenke n'okutubuulira atamumanya awanika omukono ffe banjuki tujja kuwanika nti olemereddwa ekyo ekifo oweeyambisiza bweyambisa kiyitibwa bwakatikkiro naye toli katikkiro waki wa Buganda ekyo kyekweseemu ng'omusege bwe gwekweka mu ebbanga lyonna nzize enjogera ebbanga lyenjogeredde ery'ensi eno ngambagamba nti Buganda oba Ssaabasajja Kabaka enteekateeka bajjajjaffe baazikola weeziri bw'abeera n'ebizibu kati nga kino ekyobukosefu obwo si buvunaanyizibwa bwa Katikkiro bw'abeera nga byakulya si buvunaanyizibwa bwa Katikkiro bw'abeera nga byakwambala si buvunaanyizibwa bwani bwa Katikkiro abantu ababikolako lwaki baggyibwawo olubiri lutekwa okuba n'omwogezi waalwo naye nga si gwe Katikkiro nga si Katikkiro omwogezi w'olubiri aba mulala omuwandiisi wa Kabaka aba muki aba mulala kati ate n'obuvunaanyizibwa bwa Katikkiro byasobola okunnyonnyola nabyo biki nebyo birala kati olwaleero Katikkiro akugamba nze temumanyi atamanya wanika omuki omukono ebyo byogerwa omuntu alemereddwa ng'atandise okwenoonya oba bakyamulabawo kakati oli bwawanika omukono olwane bataguwanika ate okola otya kwegwo bwotugamba atamanya wanika omukono kuki ddayo otunuulire structure ya Buganda yagiye etambula bwemba nga ekyo si kyemuliko era ekyo mukinnyonnyola Abaganda olwaleero kye tutambuliramu si Bwakabaka bwaki bwa Buganda kino kintu kyaffe kirala kuba kati bw'okola Kabaka yankubidde essimu lwaki Kabaka teyayogedde na rediyo ye ya CBS n'ateeka eddoboozi gundi TBS BBS ne zigenda ne zikyalira ku Ssaabasajja Kabaka n'ayogerako eri abantu be ebyo ebigambo bye yayogedde ng'ayogera naawe ku ssimu bwe kiba nga gyekiri n'abigamba abaki aba BBS ne babireeta mu bifaananyi n'abigamba aba CBS ne babireeta mu maloboozi kintu kiri simple ekyo kyetaaga omuntu okubeera nga ajja ateeka ensi ku bunkenke n'okutubuulira atamumanya awanika omukono ffe banjuki tujja kuwanika nti olemereddwa ekyo ekifo oweeyambisiza bweyambisa kiyitibwa bwakatikkiro naye toli Katikkiro waki wa Buganda ekyo kyekweseemu ng'omusege bwe gwekweka ebyo byebigambo mbibarekedde nammwe oba oli awo musobole okubeera nga mubifumiitirizaamu njagala owulire gye buvuddeko General Kayindo Tafiire yavaayo n'agamba General Museveni yamulabula n'amugamba nti togezangako n'okwata mutabani wo ng'oyagala omuleeta mu byobufuzi n'amugamba nti dino eggwanga eno entebe si ya nsikirano ya bannayuganda n'agamba mwami Museveni naawe ojja kuwummula ebigambo bino Kayindo Tafiire
yali abigamba mwami Museveni ng'alinga afuuyira endiga omulere, era yagamba akaseera ak'akazigizigi kagenda kujja. Mu ngeri y'emu omu ku basajja be twali tukkiririzamu wano mu byobufuzi era amanyiddwa nga Haji Hussein Kyanjo yagamba ebigambo bino, yasinziira ku National TV n'agamba wagenda kujjawo omulembe ogutamanyi bitiibwa, omulembe ogutaagala kumanya, omulembe ogutatya biduduma, omulembe ogutatya masasi. Omulembe ogwo gwatandikidde mu ggwanga lya Kenya era nga gwatuumiddwa Generation Z oba olyawo gwe gumu ku mulembe oguyingidde ne mu ggwanga Uganda, nga wetuwogerera bannayuganda batandise okugamba saawa ya kumaayuukamu anti mulembe guno Generation Z Uganda esetinze oba olyawo okutambula ku street ogenda mu palamenti y'eggwanga. Wano wenjagala owulirize, ampuliriza, tuzze tuwulira kampeyini ez'enjawulo ku internet. Kampeyini zino nga ziruma oba olyawo abalyake naddala mu palamenti y'eggwanga. Ensonga zino zibadde ziwomeddwamu nnyo omutwe omukulu amanyiddwa nga Jim Spire Ssentongo. Jim Spire Ssentongo musomesa nno mukugu lekikyala. Jim Spire Ssentongo y'omu ku baatandika kampeyini ey'okusimba ebitooke oba olyawo mu kkubo. Mu ngeri y'emu Jim Spire Ssentongo n'avaayo oba olyawo n'abeera ku ttiimu ey'exposinga ababaka abaali obukadde 5. Ttiimu eno yaliko Jim Spire, ttiimu eno yaliko omukulu amanyiddwa nga Kakwenza Rukirabashaija. Enkampeyini endala yeno gye batandise, njagala owulirize. Ampuliriza, okusinziira ku Jim Spire Ssentongo agamba bw'ati, agamba nti nno mu vyu yonna eyawamu amazima gali nti tukoze buli ekyetaagisa okulabisa n'okuexposinga abali b'enguzi mu palamenti y'eggwanga Uganda, naye kirabika bagiginowalinze ab'obuyinza ensonga eno tebagiwadde makulu. Era agamba nti tusazeewo oba olyawo tubeeko step endala gye tutwala, kubanga buli wetugezako ne tuexposinga abanene mu gavumenti ng'ate bba abakulu ab'obuyinza bakwatayo obwennyanja obutono nga bagamba buno bwe tukutte ate nga nabo babuta. Jim Spire Ssentongo agamba nti Uganda oba olyawo esaasaanya ensimbi nnyingi mu bintu ebitalina magezi era ebyekisiru. Agamba nti nno bwe kibanga ekyo kigaanye, muganye okukwata abantu abali ensimbi y'omuwa omusolo, abantu abali mu kwonoona ofiisi z'eggwanga kyekiseera. Agamba nti ke kaseera tukutte ekkubo eddala, tugenda kubeera nga tuteekawo oba olyawo okwekalakasa kuula amalungi kwabo oba olyawo ababusinga ofiisi. Agamba tugenda kubeera nga tutambula eggwanga lyonna, tugenda kweyiwa ku palamenti y'eggwanga Uganda, tugenda kweyiwa ku palamenti y'eggwanga Uganda, tugenda kubeera nga tulaga obutali bumativu olw'obubbi, obulyake, impunity egenda maaso mu ggwanga Uganda, ng'ab'obuyinza basirise beefudde kyensirikidde. Bwe tubeera nga tuyimusiza amaloboozi ne mukwatangayo obunyenyenkule, ne mukwatangayo obwennyanja obuto mu nnyanja, ne muleka ag'ennyanja aganene nga gayinaayina. Agamba nti it doesn't make sense, tekigezaako kukola makulu okukwata obwennyanja obuto ebinene nga mubirese biniigiina mu guyanja. Agamba nti kino tetugenda kigumiikiriza, sente y'omuwa omusolo deka tugirwanirire. Jim Spire Ssentongo aguddewo oba olyawo, aguddewo embeera. Agamba tugenda kuwanvuya amaloboozi gaffe, tugenda kuwanvuya amaloboozi gaffe era nga tukakasa statementi yaffe ejja kuwulirwa oba mwagala oba temwagala. Tugenda kuteekawo peaceful march, tugenda kuteekawo okutambula okw'emirembe, tugenda teekawo protest ey'emirembe oba olyawo okwekalakasa okw'emirembe. Okusinziira oba olyawo ku bantu be tuzze tulaba, waliwo abavudde ne bagamba nti I do support online activism. Physical march kwegamba ono yagamba mbu yatawagira kugenda mu physical oba olyawo kujja ku makubo. James Spire agambye bw'ati, agambye nti buli muntu yenna amanyi nti n'enguzi ekukosa, bw'obanga tolinawe mu lyake oteekeddwa okutwegattako bannayuganda, guno mugutwale nga mukisa. Agamba nti nno
tuteekeddwa okununula eggwanga lyaffe nga twekolera ku nsonga ezituluma. Bannakenya mwalabye kye baakoze. Kakati omukisa guguno guzze. Buli munnayuganda wenna agamba nti oba oliawo gavumenti wagikoowa, simanya bikoze bitya. Dekerawo okwogerera mu kamooli. Dekerawo okubeera nga byoyogera obyogerera mu kamooli. Omukisa bagambye guguno. Genda bugenzi mu maaso n'okubeera nga weegatta ku bannayuganda. Ennaku z'omwezi 23 July 2024 March to Parliament. Uganda calls for peaceful protest on 23rd July 2024. Mu bungi musobole okubeera nga mulaga obutali bumativu. Bataddewo wano ne bakuteerawo ebitongole bingi okuli ekitongole ekirwanirira eddembe ly'obuntu. Ne bateekawo Anita Amongi, ne bateekawo Uganda Police, Parliament ne bagiteekawo nga bagamba temubaako gwe mukwatako, temubeerako gwe musaako yadde engalo. Kale nno omukisa gugwo mu maaso gwammwe baganda bange. Njagala kubeera nga mbeebaza okuva gye tutandikidde okutuuka etumalidde. Mukama Katonda takuumira mpeera, abankuumire. Baagala nnyo.